okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Lyebazibwe erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga ddungi. Njagala okulamusaako gwe wenna atulaba nti Mukama waffe yeebazibwe, Omukama mulungi. Weewaawo ekiseera kyonna Mukama mulungi. Olumu tutera n'okwongerako ne tugamba nti era ze mbeera ze weewaawo. Ne bwe mbanga nasuze ennumwa era Mukama mulungi, weewaawo Mukama mulungi. Ne bwe mbanga nafiiriddwa era Mukama mulungi, weewaawo Mukama mulungi. Ne bwe mbeera nga natuuse ku buwanguzi era Mukama mulungi, weewaawo Mukama mulungi. Mukama mulungi si lwa mbeera eziba zitwetoolodde. Nedda, Mukama asigala mulungi kubanga ekyo kyali. Oba embeera efaanana etya, ye Mukama asigala mulungi. Taata asigala taata, oba mwavu oba mugagga oba muwanvu oba mumpi oba mulema oba ki, asigala taata. Ekya taata tekimubeerako lw'embeera gy'alimu, asigala taata kubanga ye taata. Ne Katonda asigala mulungi kubanga mulungi, si nsonga mbeera ki, ye asigala mulungi. Nkulamusizzaako gwe wenna akeeredde ku 3ABN TV nenkwaniriza ku puroguramu yaffe eno eŋŋanzi, puroguramu kawoomera, puroguramu gy'otasaanidde kusubwa, puroguramu kwokerera n'okakasa nti eddoboozi lya Katonda ligenda kwogera naawe. Puroguramu yaffe ensulo ey'enkya. Weebale kutugoberera. Wenjogerera nno tutuuse mu lunaku olulala. Tuli mu lunaku lwa Sunday, the first day of the week. Olunaku olusooka mu wiiki oba mu nnaku omusanvu lwe lwa Sunday. G'obadde okimanyi nti Sunday lunaku olusooka? Oba baakuwubisa n'otandika okubala ekifuula nnenge, kitegeere oba genda onoonyereze. Ojja kukizuula nti Sunday lwe lunaku olusooka mu wiiki. Era lunaku kwe tutandikira emirimu gyaffe ne gikwajja olw'omukisa Mukama gw'aba atuwadde mu lunaku olwa Saturday olwa Sabbiiti. Kale tugenda kutandika nga tufuna obubaka bwaffe obwaleero obudatusindiikiriza nga tubulowoozaako buli kiseera okuyita mu lunaku oboolyawo n'okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Omuweerezaawo Peetero Semmambo ze ndiwo enkya eyaleero okutuusaako obubaka obw'olunaku luno. Nsaba Mukama akuwe omukisa nga tutendereza Katonda n'oluyimba olw'Ekikumi 18 olugamba nti nakyama okuva ku Yesu. Ssuubi ki eriri mu luyimba luno? Negattaako tutendereze Mukama, naawe ojja kulyezuulira. Nakyama okuva ku Yesu, kakano njija, bibi byange binkoyesa, Mukama njija, Mukama nkomawo, berenga mugwe, onkwate kumukono, nkomawo gy'oli. Biro bingi nga nnyonoona, leero nkomawo, nakuwadde nnyo lw'ebibi,
nkomawo Mukama nkomawo berenga mugwe onkwate kumukono nkomawo joni Yesu nkoyo kubungeta saba okunda nesige chisa chochoka ganjija joli Mukama nkomawo berenga mugwe onkwate kumukono nkomawo joni Mukama gwe ssubi lyange kanjije joli nesiga okufa kwokwoka kyenvudde njija Mukama nkomawo berenga mugwe onkwate kumukono nkomawo joni Tuyina ekyokuyiga ekiriko omuntu okugamba nti omusaayi gwe gwambika omusaayi gwe gwambika katusabe Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna weebale ayi Mukama okutukuuma otuyisiza mu kiro n'otuwa enkya ennungi tuwa omwoyo wo atuyigirize n'olunaku olwaleero wetusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina mu Befeso essula esooka lunyiriri olw'omusanvu Bayibuli eyina ebigambo ebirungi ate nga bikulu nnyo eri obulamu bwaffe byeyagala okutuyigiriza era bye tugenda okusimbako omulaka mu kuyiga kwaffe okwaleero. Abefeso essula 1:7 Bayibuli egamba nti yatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe okusonyiyibwa ebyonoono byaffe ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Ani ono? Ye Yesu Kristo Mukama waffe ye yatuweesa okununulibwa olw'omusaayi gwe n'okutusonyiwa ebyonoono byaffe ng'obugagga bw'ekisa kye bwe buli. Tukyagenda mu maaso tuli mu ssematalo owokubiri twatunuulidde omwana mulenzi okuva mu ggwanga lya Austria ayitibwa Walter eyazaawa okuva ku Katonda we ate era n'azaawa okuva ku bazadde be ne yeeyunga ku magye mu ssematalo ono owokubiri. Twalabye nti ebya Katonda yabivaako omutima ne gukakanyala ng'alaba Katonda tabafuddeeko kubanga engeri gye lwali olutalo battibwanga era bangi ku banne nga bafa naye nga takyalina ssuubi nga yeerabanga moving target essaawa yonna nti yaddako. Naye twagala okulaba biki ebyatuukawo oluvannyuma. Omutwe gugambye nti omusaayi gwe gwambika. Mu 1940 byali biseera bya ssematalo owokubiri. Mu 1940 eggye lya Russia lyazinda eggwanga lya Bugirimaani. Ekibinja Walter Fladera mwe yali ne kiwambibwa era ne kitwalibwa mu nkambi y'Abarasha. Twali wakati mu biseera eby'obutiti. Abarasha baali banyiivu nnyo, baali bakambwe era nga beeraliikirivu. Lumu omukulu yajja awaali Walter n'abagabanyamu ebibinja bibiri. Tugamba abawambe bano yabagabanyamu emirundi ebiri.
era n'agamba nti abo abali ku mukono gwange ogwa ddyo bagenda kuttibwa nkeera ku makya, n'abo abali ku mukono gwange ogwa kkono olw'eggulo. Walter ono yali mu abo abagenda okuttibwa olw'eggulo. Njagala okukakasa nti tewali n'omu yayinza okwebaka ekiro ekyo. Bino nno babisoma bikwewuunyisa. Sajja bano abasirikale be batusinga n'okutya ensasi kubanga bo bategeera obukambwe bwalyo, naye ffe ba civilian amasasi tetugatya nnyo. Kyova olaba civilian asobola okukwata omuggo ne yesimba mu maaso g'owa poliisi oba ow'amagye n'amugamba nkuba nange n'akukubwa bontwe n'okijjamu omulaka. Naye teri w'amagye gw'oyinza kusongamu mmundu n'asigala nga yeekalakaasa akakkana bukakkanyi n'emikono n'agiwanika kubanga amanyi obulabe n'obubalagaze obw'essasi. Naye n'ekibinja kino Furadera mwe yali bwe kasita baabagamba nti mmwe muli bakuttibwa ku makya, mmwe muli bakuttibwa kawungeezi, tewaali n'omu eyayinza okwebaka. Tewali n'omu yayinza okwebaka ekiro ekyo. Okukaaba, okukungubaga, okusaba okusonyiyibwa, essaala n'ebivumo nga bye biwulirwa. Kwegamba njagala kulowooza ne bano baali basseeko ku bantu, naye ekiseera kino bwe kyabatuukako, wamma ddala olugero lw'Abaganda olugamba nti Serukama Mayute bwe bakwata ku lirye osobola okumalayo olugero olwo, wamma bw'oba olumazeyo ojja kuba okitegedde bulungi. Naye nabo baakaaba, baakungubaga, baasaba okusonyiyibwa, n'abamu era nga bulijjo nga bavuma buvumi, nga bafaananako abantu Bayibuli beeyogerako mu kitabo kyakubikkulirwa mu biseera eby'ebibonyoobonyo 7 nti tebaayinza kwenenya wadde okugamba nti kitaffe tusonyiwe, naye baagenda bugenzi mu maaso n'okuvvoola erinnya lya Katonda. Abantu basobola okuguguba emitima nga tebakyayinza kukyuka okuggyako okweyongera obweyongezi mu kukola obubi. Naye ne mu bano mwalimu bali nga newankubadde abagambye tugenda kubatta, emitima nga gyakaluba giringa mayinja, nga bo bavuma buvumi. Agamba nti Walter Furadera teyanyega kigambo kyonna, teyakaaba, teyakungubaga, teyasaba kusonyiyibwa, teyavuma n'essaala ng'ali awo tanyega. Ku makya nga bukedde abaali bagenda okutta baali beetegese dda, era ekibinja ekyasooka ne basimba ennyiriri. Awo omukulu n'abalagira okuddukira mu nnyanja eyali ekutte omuzira eyali mu maaso gaabwe. Nga batandise okudduka, eddoboozi ery'amasasi agayiika ng'enkuba ne liwulirwa okubamalawo obutasigala n'omu eyawonawo. Entiisa nga yali nnene nnyo, nga yali y'amaanyi. Okulaba ng'ekibinja bannaabwe ekitundu babakutte ne babateeka wali ne batandika okubazannyirako zzaala. Mudduke, anaasobola okusomoka ennyanja ng'oyo awonye. Ne batandika okubafukkirira amasasi ge batugambye nti nga gayiika ng'enkuba. Ebintu ebyo mwattu batera obbizannya mu firimu, abakyalaba firimu manyi babiraba. Naye nza okulowooza nti tebibeerayo, naye bituufu ebibeererawo ddala mu ntalo. Abantu emmundu bazikozesa ng'owulira zeesooza bwesooza, ng'okutta be baana baliwo, ng'abantu tebakyalina busaasizi.
nga bafuukidde ddala bakanywa omusaayi. Naye Furadera atugamba ekibinja ekyasooka bwe batyo baabakuba amasasi gonna ne gawulirwa, era mpaawo n'omu eyawona. Bonna battibwa, bonna ekibinja kiramba, era entiisa yabajjula. Bw'atyo Walter naye n'awulira obubalagaze obw'entiisa. Omuwandiisi ono agamba nti mu kiseera ekyo ng'alaba bali banne bonna battiddwa, basaanyiziddwawo, Walter n'ajjukira nnyina n'okukkiriza kwe yamuyingizaamu. Amiina. Mukama waffe yeebale. Nze amiina nja kujoogerera awo, kubanga bannaaye n'okujjukira obujjukize kkubo, okujjukira nti naye waliyo Katonda mu ggulu. Danyeri ebigambo nga bw'abigamba kabaka Nebukadduneeza nti ekigambo ky'owaliriza abagezigezi okukubuulira tebakiyinza, naye waliyo Katonda mu ggulu avvuunula ebirooto. Walter mu kiseera kino yajjukira nnyina, n'ajjukira okukkiriza nnyina kwe yali yamuyingizaamu ng'akyali muto. Atugamba nti yagezaako okusaba n'okujjukira ennyiriri ezimu. Yakwata akalagaano akapya akaali mu nsawo ye okufunamu ekiyinza okumubudaabuda, naye nga tekaliimu woowe, nga yali yalowooza mbu akalina, naye tekaalimu. Ndowooza kaali kaagwa mu ddukadduka ow'entalo. Yatandika okwogera nga bw'ajugumira ng'agamba nti, Mukama, wulira okukaaba kwange. Sikujjukidde, sibadde mwesigwa, naye bw'ondokola okuva mu kufa kuno ndikuwa obulamu bwange. Wulira essaala eyo, wulira essaala. Agamba nti awo n'atandika okukaaba ng'alemereddwa n'okumalayo essaala ye. Kwegamba yagisaba ng'awulira omutima gulinga ogufumitiddwa, ng'entiisa ey'okufa emukubye, yenna ng'ajugumira, n'ayisaawo ebigambo ebyo ng'ajjukidde Katonda n'okukkiriza okwo okwamwanjulirwa maama we. Newankubadde nga yasaba ebigambo ebyo teyasobola kuba mumativu nti biwuliddwa eri Katonda. Era oluvannyuma nga wayiseewo essaawa ng'emu, abagenda okutta ne bakomawo nate, ekiragiro kye kimu ne kiweebwa. Atugamba nti Walter yadduka n'amaanyi ge gonna. Ennyuma we ng'awulirayo ali mu kudduka ng'aweekeera nga ye bwe yali aweekeera. N'awulira amasasi nga geesooza, nga buli wamu ku njuyi zonna ng'amasasi gokka gokka. Agamba nti amangu ago essasi ne likuba omusajja eyali addukira ennyuma we, era bwe yali agwa kwe kumutomera, Walter n'agwa naye ku ttaka. Omubiri gw'omusajja ono eyakubwa essasi nga guli kungulu w'omusajja ono Walter. Kwegamba omusajja ono yali afa essasi mu kumutomera, yamutomera ne bagwa, ye n'amugwako, omusaayi ne gumufubutukamu okuva mu bulago nga gukulukutiya ku mibiri gyabwe bombi. Gwakulukutanga okuva mu musajja ono ne gukulukuta okuyita ku Walter. Walter ng'awulira ebitole by'omusaayi ebyali bibisse omubiri gwe. Oluvannyuma lw'ekyo emmundu ne zisirika. Omukulu bwe yasembera okubamaliriza yagenda abasamba ne yeeyongerayo. Walter Furadera yali wansi w'omulambo ogw'omusajja ono yali amuguddeko. Bwe baali tebannakuŋŋaanya mirambo, Furadera n'afuna omukisa n'abomba, n'adduka nga tamanyi ne gy'alaga.
olaba Katonda bw'addamu Esaara eyasabibwa wakati mu kujugumira nga n'agisaba awulira ebigambo tebisukka waali, naye Katonda yawulira Esaara. Emboozi eno eraga nti Fuladera yekka ye yawona. Omusajja ono olw'okumugwako omusaayi ne gukulukuta nga guva mu ono nga bwe guyiika ku ono, omusajja ono yajjanga ng'akebera, yalowooza ne Fuladera bamukubye naye attiddwa. Fuladera y'ensonga lwaki agamba nti omusaayi gwe gwambikka. Amawulire amalungi gali nti Fuladera yawona, yasobola okubomba kibombyambwa mpola mpola n'agenda. Bagenda okudda okuŋŋaanya emirambo gino nga Fuladera taliiwo, nga yadduse dda. Naye ekisingwa obukulu kye nayagadde ennyo nti oluvannyuma omusajja ono yakuuma ekisuubizo kye, era olutalo bwe lwaggwa n'agenda n'amaliriza emisomo gye, era obulamu bwe n'abuwangayo okusoma mu ssomero ly'Abakristaayo eryeri mu Australia. Mu ngeri eyo Fuladera bwe yaddamu okuzuula Katonda wa nnyina era Katonda ow'omu buto bwe. Wabula yazuula n'ekintu eky'omuwendo omunene nti omusaayi gwa Kristo gwayiika ku musaalaba gwe gutununula, gwe gwamununula. Kale mikwano gyange, tuleme okwerabira nti gwe oli mulamu leero lwa musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Fuladera agamba nti omusaayi gwe gwamubikka. Kiki ekikubise? Kiki ekyo? Yawona olw'omusaayi gw'omusajja oli ogwamukulukutirako ne balowooza nti naye akubiddwa, attiddwa. Naffe weetuli naye omusaayi gwa Yesu ogwo ogutunaaza, ogututukuza, gwe gutuyamba okuwonawo mu lutalo luno olunene wakati w'obulungi n'obubi, wakati wa Kristo ne kawenkene omulabe omulyolyomisitaani. Mukwano gwange, nina ebyokuyiga nga biibyo bye neetwalidde mu mboozi eno eya Walter, era njagala okubigabanako naawe mu bufunze. Ekisookera ddala nti Walter nga bwe yawona olw'omusaayi guli, naffe tuwona ne tusigalawo olw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu Peetero ekisooka essula esooka 18 ne 19, Bayibuli etulaga bulungi nnyo nti tunaazibwa olw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, era bwe tutyo ne tulokolebwa okuva mu kufa, okufa okulyoka olubeerera olw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kiki ekikutukuza? Musaayi gwa Yesu gwokka. Olina ekibi ky'olowooza nti kisobola kusonyiyibwa? Omuwandiisi w'oluyimba yagambye nti nakyama okuva wali Yesu naye kaakano nkomyewo. Ne Yesu n'ayanuluza emikono n'agamba kankunaaze, nja kutukuza n'omusaayi gwange oddemu okubeera mu kkubo edduŋŋamu, owone okufa. Ekyokubiri, okyasobola okudda eri Katonda. Omusajja ono Walter yali alowooza nti biwedde. Bwe yagezaako okusaba n'alaba nga ne byasabye tebikoze makulu, n'alaba nga ne Saara gy'asabye tasobodde kugimalayo, n'agigumira, n'akaaba, n'ajjula entiisa ng'alaba takyalina ssuubi. Naye Katonda essaala eyo yali agiwulidde. Wonna w'otegeeredde obubaka buno, w'owuliridde, w'oba okyukira oweeye essaala yo eri Katonda, okyasobola okukyuka. Tonnagenda wala nnyo nti ekisa kya Katonda tekisobola kukutuukako. Ddamu amaanyi, funa obuvumu. Ne bw'onoosaba ebigambo 2-3 nga bivudde ku ntobo y'omutima gwo, Katonda agenda kuddamu okusaba kwo. Katonda agenda kuteerawo omukisa, okyuke odde eri Katonda, oddemu okutambulira mu kkubo eggolokofu. Ekirala kye njagala okukutegeeza nti Katonda asigala akola okuyita mu mbeera zonna. Twakyogeddeko olunaku olwajjo
naye kanyongera okukinyweza. Osanga singa tewaliwo mbeera ya bunkenke eyenkanidde awo, osanga Walter teyandisobodde kwekuba mu mutima okudda eri Katonda. Naye embeera eno gye yayitamu yamuleetera okwekuba mu mutima n'agamba, naye Mukama nedda, ekyamazima nyonoonye nnyo mu maaso go, nsaasira ayi kitange, nziriramu. Walter yawaayo ekisuubizo eri Mukama n'amugamba nti bw'ondokola n'omponya okufa, ngenda kudda mu kukkiriza, ngenda kukomawo. Ate emboozi etugambye nti yamaliriza n'atuukiriza ekisuubizo ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Bimeka by'osuubiza Katonda naye n'otatuukiriza? Bw'onoofuna obudde, genda osome mu kitabo kya Mubuulizi essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 4 n'olwokutaano. Bayibuli egamba nti tosuubizanga n'otatuukiriza, nti gwe okusuubiza Katonda n'otatuukiriza busirusiru, nti waakiri obutasuubiza okusinga okusuubiza n'otatuukiriza. Mirundi emeka gy'ogambye Katonda bw'onompa omulimu ngenda kukusinza naye n'otamusinza? Gy'ogambye Katonda nti bw'omponya ekizibu kino ngenda kukola bwe nti, Katonda n'akikuwonya naye n'otakola? Musajja ono Walter atuyigiriza nti bwe tusuubiza Katonda, Katonda n'atuukiriza n'abamwesigwa gye tuli, naffe tubeere beesigwa gy'ali. Ye abaffe, kankubuuze ekibuuzo ekirala. Birabo ki bye tugaba nga tubigabira abaana baffe? Omukyalo ono mutabani we yamuwa Bayibuli nti genda newankubadde ng'okukkiriza wakuvaamu, naye genda waakiri ne Bayibuli eyo onoosomangako buli lunaku, osabanga buli lunaku. Naye ffe bwe tulaba nga abaana bavudde mu kukkiriza tubagoba bugobi waka, bagamba genda, sagala nakuddamu kulaba. Mukwano gwange, Bayibuli yafuuka entabiro y'okukyuka kw'obulamu mu musajja ono. Newankubadde nga yaginoonya nga yamugwako tagiraba, naye yali ajjukidde nti waliwo Katonda gwe nayigirizibwako okuva mu Bayibuli. Abaana baffe tubayigiriza okuva mu buto. Bayibuli egamba nti yigiriza omwana omuto ekkubo erimugwanira okutambuliramu, ne bw'aliba ng'akuze talirivaamu. Walter yasobola okuzuula ekkubo eddungamu kubanga yali alitambuliddemuko. Naawe abaana bo batendeke, ensinga ebagabanye n'ebatwala, luliba olwo balyekuba mu kifuba, balizaawuka, ensi nejjula essanyu, eggulu ne lijjula essanyu. Katonda waffe n'asanyuka, ate naawe n'ojaguliza mu baana bo kubanga bakomyewo eri Katonda. Njagala okusaba n'omuntu oyo nga mu butuufu yagamba nti, Mukama nakyama okuva mu kkubo lyo, naye kaakano nkomyewo, nkwatirwe ekisa onzize mu kkubo lyo. Omuntu oyo gwe njagala okusabako naawe enkyene ya leero. Katusabe. Kitaffe omulungi, weebale kubanga omukono gwo gukyagoloddwa okwaniriza abo bonna abakomawo gy'oli. Mukama, abaana bo abali eyo nga bamaliridde okudda mu kkubo lyo, Mukama baanirize, bawe amaanyi, bawe ekisa kyo, bamalirire okudda ate awamu n'okutambula nga bw'ogambye. Naffe ffenna Mukama otuwe ekisa, omulaba aleme otusinza amaanyi okutujja mu kkubo. Naye Mukama, mu mbeera zonna mwe tuyita tujjukirenga nti byonna bibaawo olw'obulungi eri abo abakwagala. Tubeere ayi Mukama, wiiki eno empya gye tutandise etubeerere ey'omukisa nga tutambula wamu naawe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mwebale.